tuganza kusula egamba nti omusajja ava mu kikajjo ayingira mu gavumenti. Omusajja ava mu kikajjo ayingira mu gavumenti. Wayitawo emyezi nga 6 nga mali amaze okuwasa era nga emirimu gye gitambula kinnawadda mu kampuni. Mukama we Ssenkagala omwami Marubai n'afunamu obukosefu mu mubiri gwe. Bamutwalako mu ddwaliro eryali ery'amaanyi ennyo mu Kampala gye bayitanga eddwaliro ly'Abazungu, anti eyo ewali bajjanjabira bano walinga tewajjanjabirwa bano bazinkuunye. Kifuba kimpunya musaayi kubanga lyali lya bbeeyi nnyo. Marubai yamalirayo ddala ebbanga lya zooba ddamba. Awo obulwadde ne bubanga obugenda naye era nga mu mubiri gwe akyawuliramu obukosefu. Balaba obulwadde bumusibyeko akanyaaga. Kampuni kyeyava emuweereza mu Bungereza mulimu mu malwaliro g'ekitongole lye bayitanga Hamasimisi. Abasawo abakugu bongera okwekebejja obulwadde obwali bumukukaabya akayirigombe. Oluvannyuma lw'ennaku 14 ng'amaze okutwalibwa mu ddwaliro lino, embeera yeeyongera nno okuba obubi ennyo. Marubai tatufaako bannaayi. Era wayita sabbiiti emu n'akola atya? Marubai n'akola atya? Kasooke nzije linda kumiikirizaamu ndabe. Mali yeetegekera ekintu yawasa akuze. Abantu abamumanyi okukaka abavubuka muwase wasa naye nga taneetegeka, talina kyamanyi, tabuliriddwa era amaka tegatambula. Abavubuka abasaana abalenzi mwetaaga nammwe okutendekebwako. Naye nemulowooza nti buli kimu naakibinikanga bakazi. Omusajja takolebwa bw'ati, omusajja naye gwe omulenzi gwe baakutendekerawa. N'abasajja nabo basuula amaka gaabwe ne gatanyuma nga tebabuuliriddwa. Bwe mulowooza nti omulenzi ye alina kubanga amanyi buli kimu, bannange nedda. Mufube okulanga mutubuulirira ku baana abo abalenzi, nabo balemya abakyala amaka. Abamala geekulira batyo. Wayitawo sabbiiti wazindaba eryemu Marubai n'afa. Bannange yafa. Amawulire bwe gaatuuka ekakira waaliwo okukungubaga kunene nnyo kwa kitalo. Abakozi ba kampuni eno bonna bajjula ensisi ne basalirwa nnyo okufiirwa omukozesa atatera kulabika tenga muyindi. Mama give me Abayindi omuyindi nga muntu mulamu ng'amanyi abakozi kye bategeeza oyo omuvangako. Ate nno ye musajja wattu malye n'amusalirwa nnyo n'akamala bukamazi kubanga Marubai omukwano ge yalina naye bwe yalina ku malye gwali tegwogerekeka. Yatwalira ddala ezzooba ddamba ng'akyamukungubagira. Bwe yalowoozanga okuvaawo kwa Marubai mu kampuni eno nga naye gye bujja yali tekujja kumuwa mirembe. Marubai nga yali omukulu w'okuntikko mu kampuni eno bwe yavaawo, bannyiniyo balina okulondawo omuntu omulala okugikulembera. Omanyi kampuni eno yali y'Abaluganda era Marubai yali mukulu waabwe. Kakati abooluganda bwe baatuwola ne balonda muganda waabwe eyali adda ku Marubai gwe bayitanga Mahendra okukulembera kampuni eno. Abakozi bangi nnyo tebasiima mukulu ono Mahendra yali tamanyi bantu. Saagala muntu atamanyi bantu. Saagala muntu atamanyi bantu. Atamanyi nti omuntu alwala, atamanyi nti omuntu ye ng'amanyi oba bamukola mu bbumba lirye. Saagala naddala nga tunaalaba. Okusooka yali mwejaasijaasa nti owulira era ng'alowooza nti yamanyi buli bwebo bennyini. Ng'alowooza nti amanyi buli kimu. Yali taweebwa magezi anti owulira.
nga ye kyayagala kyakola era nga tekiddwamu. Yali musajja wa bbogo era nga mukambwe nnyo, yali takola nnyo mirimu, ng'ebiseera bye ebisinga atambula butambuzeeyo mu bulaaya kwejaakajaaka, saagala muntu yejaakajaaka. Mu Amerika n'awalala ate nga atambuza nsimbi za kampuni. Ate ekirala ekikulu ennyo, yali musajja mwejalabye okutwala ewala. Kaakati nno munnange bw'amala okulya obwami, empisa ze embi envundu tezaalwa kweyoleka. Yagoba b'ofiisa ku mulimu abawerako olw'okubanga yali nakyemalira. Bwe yabagoba nga teyamala nakwebuuza ku kakiiko akafuzi aka kampuni, yasalawo nga ye yeekoleranga buli kye yayagalanga ku lulwe. B'ofiisa bangi abalala abaali bakolera kampuni eno ne batandika okwesalira amagezi okunoonya emirimu awalala. Olunaku lumu baakoonagana ne Maryono, anti owulira bitandise sanyu teribeerera, nga ye bwali omubalirizi w'ebitabo w'ensimbi zonna ezifuluma ne ziyingira mu kampuni. Yali tasobola kukkiriza kumala gadiibuuda nsimbi za kampuni mu ngeri etayali ntuufu, wabula nga ye mahendula agenda bugenzi mu maaso. Mali yalabya biri bityo n'ayagala okusala amagezi okwabulira kampuni eno nga tayagala kumukozesa bintu byali bikoonagana n'amateeka agafuga okukuuma ensimbi za kampuni. Munnange ebintu bino yabibuulirako omukulu Saamu era ne banne abalala abaakolanga mu kitongole ekyakunya nnyo bo nga abalali abakugu mu kukuuma ensimbi bamuwa amagezi oba kisoboka anoonya omulimu omulala awalala okusinga amahendula okumuwabya okuva mu mateeka agafuga ensimbi mu nsi yonna. Ebintu bye yali asomeredde ebbanga eddene bwe lityo. Ekirowoozo kino Malye kye yali afumba mu mmeeme ye eky'okwabulira kampuni yakibuulirako ne mukyala we Julia era naye n'asemba. Bali bannansimbi banne amagezi ge baali bamuwadde. Olwali olwo lumu Malye aba ayisayisa amaaso mu mawulire ge baali bayita Uganda Agas. Nno nga sigamanyi nga nkulidde nnyo muno gaali gaddya Uganda Agas agafulumanga buli lunaku. Manyi njuba simanya manyi naani, mawulire ago agafa agedda nga gano tegannajja. Kakati n'alabamu ekirango nga gavumenti ya Uganda yeetaaga Munnayuganda eyalina ebisanyizo eyasoma obulungi ebyensimbi obw'obuvunaanyizibwa obusukkirivu mu minisitule y'ebyensimbi. Malye bwe yalaba ekirango kino teyalindabidde, yakwata bukwasi kalaamu ng'asaba mulimu. Oba wakayita ennaku nga 21 yagenda okulaba nga ebbaluwa bagizzeemu bamuyise mu kakiiko akagabanga emirimu mu gavumenti. Yagifuna ebula ennaku 7 olunaku lwe baali babayitiddeko lutuuke, era nga bulijjo yamala kwebuuza ku mukulu Saamu. Saamu yali mu kiseera kino yali yamala dda okuwaayo ebbaluwa esaba okuwummula emirimu gya kampuni, anti yali akooye okutambula engendo empanvu. Ku lunaku lwe baabayita lwe baamuyita ng'atuuse mu maaso g'akakiiko, baamubuuza ebibuuzo nkumu nnyo, anti ekifo kino tekyali kya muzannyo. Bwe baamala akakiiko okugenda okuyitaayita mu nsonga za Malye, banne bonna ab'akakiiko beekayogera nabo ye yali abasinze ebisaanyizo era ne bassa kimu okumuwa ekifo kino. Nkutegeezeza nti ekifo kino kyali kya buvunaanyizibwa nnyo mu minisitule eno ey'ebyensimbi era nga kumpi kyekiddirira ekifo ky'omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule. Wayita amazoba 2 Malye n'afuna ebbaluwa yali eva mu kakiiko akagaba emirimu mu gavumenti nga ekifo bakimuwadde. Wadde omusala tegwali munene nnyo newankubadde tegwali munene nnyo okwenkanankana ne gwe yafunanga mu sukaali, naye nga ebintu bamuwadde bingi nnyo. Gamba nga ennyumba yali ekkololo nga mulimu buli kimu,
kati olwo Mali asuubidde agenda kubeera mu nnyumba z'abaana bamukozesa pakadde nga siwulira bw'alowooza ku kyakuzimba awaana zino ennyumba ze bamuwa akoleramu wewe ate no bakaddiwa nga bafenyereketera mu nnyumba z'abakozi bamuwa abapakase bawaka babiri emmotoka abapakase abawaka babiri emmotoka y'ekibanja mpola okuwummula ennaku 4 buli mwaka ate nga ezimu ayinza okuziwummulira yonna gy'ayagala ne mukyala we n'abaana batasukka babiri mu Africa. Mwalie bwe yafuna omulimu guno awamu ne mukyala we ne basalawo baviire mahendula kubanga obutakkiriziganya ne Mali bwali butuuse ku ntikko ekirungi nti mu ndagaano Mali gye yali akoze ne kampuni ng'agenda okusoma yali yaggwako dda kale Mali kye yava awandiikira kampuni ebbaluwa yali emala omulimu ne kampuni n'emukkiriza wadde bakulu banne bagezaako okumugaana okulekulira naye ye yali amaliridde. Kampuni yakkiriza okumuwa akasiimo ke era n'ebirala bye yalina okufuna oluvannyuma lw'omwezi gumu nga Mali bamaze okumuwa omulimu mu ministry yasiba ebibye n'abantu be yalina abantu Mali yazaala ekyo nga tetwakitegedde n'abantu be ne bagenda e Kampala. Mu kiseera kino Julia yali azaddeyo Madesitide Julia n'aba mugumba tatutiisa. Julia yali azaddeyo akaana akalenzi nga kitaawe waako akabuddemu amannya ga kitaawe lwakula makalamba. Abakozi bonna mu kampuni basalirwa nnyo Mali waddeyo kampuni teyamukolera yo kabaga konna kamusiibula naye abakozi bonna abawaggulu n'abamadaala aga wansi bamukolera embaga makeke ey'okumusiibula era ne bamuwa n'ebirabo bingi nnyo ddala. Twakomanga nga mukulu Mali aweereddwa enju erimu buli kimu etunula ng'omuntu ng'erimu buli kimu era ng'agamba nti buli ddiiro mwalimu seti y'entebe ennungi ennyo ate go amadiiro agaliirwamu mwalimu entebe n'emmeeza ey'omulembe mwalimu kabada ennungi ennyo mwaterekebwanga ebintu nga essowaani ebikopo amagiraasi n'ebintu ebirala. Mu maliiro buli limu mwalimu fridge ennene ennyo ate mu ffumbiro ery'omunda mwalimu ebyuma eby'amasannyalaze ebifumba 2. Kale ng'olwo ebintu bya Mali ne Julia ebyabwe ku bwabwe baali tebalina nawe bwe byayinza kubiteeka. Ayongera n'agamba nti kye baava baddira ebisenge 3 ku nnyumba ebintu byabwe ebirala byonna ne babipakira omwo. Olw'okubanga ennyumba y'abakozi yali nayo nnene ne balyoka baddira ebisenge 2 ne babiwa Sendoddo. Sendoddo baasenguka naye maama yafuuse wa ku mugugu. Kino nga kinaaba kitalo lwaki teyasigalayo mu kikajjo ne bagiwa Sendoddo okusulamu kubanga okuva ekakira Sendoddo yajja naye ng'asuubira okumufunira omulimu omulala eno mu Kampala. Ekirungi nti mu kiseera kino Sendoddo yali alekeddeawo okunywa omwenge guno ogwakaleekereeke. Maria yali tamukkiriza kukwata ku kakongola ziga wabula nga amukkiriza kunywa kabiya kokka ate nga si buli kaseera wabula mu biseera ebigere. Sebo bbiya eyali awaka anti nga n'ow'emmindi asena singa yali amukkiriza okunywa buli kiseera yandibadde talina byataakiriza. Yandibadde ebiseera ebimu yeemulula n'agenda n'akwata ku
kakongola ziga naye ssebo ng'ekkololo akenga akengeri eyo onookasanga waani. Obudde nga bwe buziba tosangayo bantu batambuza bigere wabula ng'olaba gabwa g'abazungu gokka ge gagenda gayana. Malie yatandika okukola mu gavumenti nga musajja mumalirivu era nga yeewaddeyo okusanyusa bakama be n'omwoyo gumu. Wadde omulimu gwalimu obuzibuzibu naye yafuba nnyo nga bw'asobola n'abutereeza nga yeeyambisa obukodyo munne Crespo eyali amusoose okukolera mu gavumenti bwe yamuyigiriza. Ekirungi nti engeri Malie gye yali omusajja omuntu mulamu awa buli muntu ekitiibwa ateepankirapankira ku bantu, kale naye teyafuna balabe bangi ku mulimu. Buli muntu yenna ng'amwagala era ng'amussaamu ekitiibwa. Kale omulimu gwe ne gumugendera bulungi. Obwo bwonna obuzibuzibu obwasooka ne buggwawo. Mu kiseera kino mukyala we Julia yali naye amaze okufuna omulimu omulungi eyo mu Red Cross, anti nga naye afuna ku busente obweyambako. Malie emmotoka ye gye yava nayo ekakira yali agiwadde mukyala we, ng'ate ye afunyeyo emmotoka endala mu gavumenti ku nkola ey'ekibanja mpola. Era mu kiseera kino Julia yali azaaliddeyo Malie omwana owookubiri nga muwala, era nga kitaawe amuwadde erinnya erya nnyina omwagalwa eyayitibwanga Aliraba ku wuwe, ate nga amwongeddeko n'erya Nakibuuka ery'ekika kye. Wali wabulayo ebbanga ttono, emyaka 2 okukongoka, nga Malie akola mu gavumenti n'afuna ekyekango ekyamwesiwaza ennyo, anti mukama we Saamu Ntwatwa n'amufaako ekibwatukira. Saamu nga kitalo. Bagamba nti yafa mutima. Okufa kwa Saamu Malie kwamusuula wala nnyo era ne kumumalako nnyo emirembe, anti ye yali amuwa amagezi nga buli kizibu kyonna kibe kya ngeri ki nga yamuyamba okukigonjoola. Malie ate n'abanga obwenfuuzi bwe abukubisizzaamu omulundi omulala, naye yatwala ennaku ezaawera nga akungubagira mukadde w'oyo, n'ayimirizaamu mu kunywa omwenge era n'okugendanga ku bubaga obw'engeri yonna, era ng'asiiba yeegayirira omukama baabwe baaba. Buli nkya buli ggulo kawungeezi omwoyo gwa Saamu waagulamuza ekisa. Munnanga anaagulamuza atya ekisa bw'abanga afudde teyeenenyezza baaba? Alina okwekolako ng'akyali ku nsi. Yabona omusabira oddamu munnange ng'amaze okufa, kiba tekina kye kikyusa. Anti omusajja oyo yali yalaga Malie ekkubo ery'okusoma era ye yamuyamba okutuuka awo we yali atuuse. Singa teyaliiwo ani yali kutte Malie ku mukono okutuuka ku ddaala lye yali atuuseeko? Omusajja yali enfuuzi, eyali omunaku ennyo, ataalina kantu, omusajja yali tasomyeko wadde, naye Saamu n'amukolera kyonna. Wano Malie bwe yajjukiranga ebyo byonna nga ne bw'aba ku mmere atulika n'akaaba. Mukazi we ye yagezaako okumugumya era n'okumuwembejja, naye nga ekimuli ku mutima kigenda kumuyuza. Okutuusa ebbanga we lyayitawo n'agenda ng'adda mu nteeko, anti ng'olwo amaze n'okukitegeera nti mpaawo magombe gazza, ne bwe yandikaabidde emyaka n'ebisiibo tewali kyali kigenda kukyukako. Bwe yatuuka awo n'aguma, naye ng'omukulu Saamu Ntwatwa erinnya lye lyagaanira ddala okuva ku mutima gwa Malie okutuusa lwe yagenda bajjajjaabe bonna gye baalaga. Malie ne Julia bateesa okwezimbira amaka. Baazimba baaba, nalya nti neewuunyeza. Bateesa ne bazimbayo amaka gaabwe ku bwabwe kubanga balowooza nti singa wabaawo ekintu kyonna ne bamala bagobwa mu nnyumba ya gavumenti,
bakola batya. Ekintu kino Julia yakitwala nti kyali kikulu nnyo era n'agezaako nnyo okukubirizanga bba ku nsonga eno buli kakedde. Waliwo ensimbi ez'akasiimo Malye ze baali bamuwadde nga alekulira ekyuma kya sukaali, ate waliwo naye ye zennyini ze yalinga atereka buli mwezi. Anti Malye buli nkomerero ya mwezi yali atereka ssente ku akawunta. Ekintu kino mukadde we Masaaba yali yakimukuutira kubanga lumu yamugamba nti mwana wange Malye buli lw'ogabananga omusaala ogw'omwezi ojjangako ez'okutereka, omwezi tegukuyitangako nga toterese ssente. Ekintu ekyo Malye n'akiyingiza mu mmeeme ye era ne kisimbira ddala amakanda. N'olwekyo tewaali mwezi gwayitawo nga Malye taterese ku ssente. Mu kiseera kino yali atereseewo ku nsimbi era ne Julia yali atereseeyo obusimbi bwe obw'ekikazi, anti kitaawe Embaale teyali musajja mutene. Nga bamaze okukkaanya obulungi baagula yiika 2 ez'ettaka okulinaanaawo eka Mwokya ng'olaga ekkololo. Maama. Era mu bwangu batandikawo okuzimbawo ennyumba. Yali kalina 2, ennyumba nga ya mutindo ddala. Malye bwe yali nga akyazimba, omukulu Masaaba yabakwatirako, ate Julia bwe yabuulirako kitaawe naye ne yeeyama okubakwatirako. Mu bwangu ddala goloofa yali ewedde olw'okubanga baali bakyali mu nnyumba ya gavumenti ne bateesa ennyumba yaabwe bagira bagipangisa. Ne bagipangisa omuyindi omu nagagga n'asobola okubawaamu ensimbi eziwera buli mwezi. Nga wayiseewo emyaka ng'ena, Malye kasooka ng'atandika kukolera gavumenti, bakama be bamusiima nnyo ne bakatagga naddala eyali minisita we. Malye emikisa n'emikisa nedda njikooyi. Kwate maama. Minisita we yamusiima nnyo okukakana mu mwaka ogwaddako Pulezidenti wa Uganda owaffe ono Museveni oba Obote Okello Lutwa oba binaayiisa. Pulezidenti John yamusiima n'amufuula omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi. Uganda n'emugonnomolako ogufa ogw'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi. Kino Malye yali tasobola kukikkiriza kubanga ekifo ng'ekyo baakiwanga omuntu aludde ennyo mu mirimu gya gavumenti era ataabuusibwabuusibwanga nkola ye ey'emirimu, omusajja omugezi era omuntu omukulu mu myaka. Naye Malye eyali tannaweza myaka 5 ku mulimu, wadde oba oliawo biri ebisaanyizo yabirina, naye ekyo tekyalema kumwewuunyisa era ne bakozi banne abalala. Mu kiseera kino Malye ye yali asinga bawandiisi banne ab'enkalakkalira mu minisitule zonna obuto. Lino lyali ddala ddene nnyo Malye lye yali atuuseeko. Nga wayiseewo ebbanga Malye ne mukyala we baasala amagezi okulaba nga bongera ku byenfuna yaabwe. Kye baakola, ettaka liri Masaaba lye yawa Malye mu Mbaale basooka ne bazimbamu ennyumba z'amaduuka ku kitundu ekyali okumpi n'oluguudo, ate ekitundu ekyali ewalako n'oluguudo ne bazimba ennyumba z'abapangisa era ne bazimbayo n'ennyumba yaabwe eyali ey'okusulamu lwe baabanga bakyaddeko erudda olwo. Ebintu bino byonna baabikola mpolampola era mu bbanga lya myaka nga 2 baali babimaliriza. Ebintu ebyo byonna baali kye bajje babijjeko engalo bati. Omukulu Masaaba. Mukulu Masaaba n'akola atya? Mukulu Masaaba naye ne lutema nga lubayunja bulala. Malubayi
bannanga abantu nga bafa mukulu Masaba naye ne lutema oluvannyuma lwalira akabanga ate naye akatono ddala. Okufa kwa Masaba Maria atera kwamukuba omugga ate nagwo omunene omuzibu wadde Maria yali musajja mukulu attuludde era ow'ekitiibwa ennyo. Amaziga tegalema kumufubutuka mu maaso ne gabanga agali gava mu nsulo. Abantu bangi nnyo abagenda embaala okuziika omukulu Masaba, baminisita, abakozi ba gavumenti ab'amadaala aga waggulu, leero abakozi ba minisitule y'ebyensimbi, anti bonna baggwayo kubanga bonna baali bakimanyidde ddala bulungi nti mukulu Masaba ye yali kitaawe wa Malye, mukama waabwe Malye eyali omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eyo. Munnange Malye bw'amala okuziika kitaawe Masaba ye yasigalirayo ddala okumalya ddala sabbiiti ng'emu ng'ayamba ku booluganda okutereeza ebintu Masaba bye yali alese n'Amasambala, anti obulwadde bwamuluma akabanga katono ne bumutwala, ndowooza tebwamuganya kumala kwekumakuma. Ekirungi nti yalaama okugenda ekiraamo okukisomako nga Malye gwe yalaamira okuba omukuza w'abaana be era n'okulaba nti buli mwana afuna omugabo gwe nga bwe yali amulaamidde. Abaana n'ab'enganda z'Amasaba Malye baali bamukkiririzaamu okutwala ewala, anti era munnange olw'omugagga bamunyooma. Mugagga tebamunyooma ne waba akuwabya. Munnange nga bamukkiririzaamu nnyo, kale n'olw'ensonga eyo Malye buli kintu kye yayogeranga oba kye yawangako amagezi nga tewali mulala ayinza kukisambajja. Oluvannyuma lw'ebyo nga ebintu bya mukadde we Masaba byonna amaze okubiteeka mu nteeko, Malye ne Julia mukazi we n'abaana baabwe baddayo ewaabwe Kololo. Olwo Malye n'atandika emirimu gye ne Julia n'addayo ku gigye mu Red Cross. Malye n'asiimibwanga bakama be olw'emirimu gye yakoleranga gavumenti obuteebalira era n'obwesigwa. Abakozi bonna abaakoleranga wansi we ne bamwagala okukamala era n'okumusangamu ekitiibwa nga kw'otadde. Amaka ga Malye ne gatebenkera nga omukyala we amuwa emirembe era nga tamujjuza. Abantu bonna abaakyalanga mu maka gaabwe baabeesiimisanga nnyo olw'emirembe n'obutebenkevu ebyali bituukidde mu maka gaabwe, kubanga mu maka ga Malye temwali kuyomba n'omulundi n'ogumu nga temuli kunyiiga wadde okukiina, nga buli kiseera buli omu ayogera ne munne mu mirembe. Ndowooza yawasa mukwano gwe kwate munnange, era nga bateeseganya ku buli kintu kyonna kye baabanga bagenda okukola. Buli omu teyakolanga kintu kyonna nga tamaze kutegeezaako munne. Era omu bwe yagaananga ekintu nga munne tawaliriza, omu bwe yasobyanga nga yeetondera munne era nga basonyiwagana. Omwoyo gw'engeri eyo gwayamba nnyo amaka ga Malye okutebenkera obulungi, kubanga abantu ababeera awamu bwe mutagezaako okutebenkeza amaka gammwe era nga mugamalamu endooliito eza buli kika, mwe bannyinigo temuyinza kugafuniramu mukisa wadde okugeyagaliramu. Abaana bammwe be muba muzadde tebaba bantu wabula ebidoloba ebidoloba bye byana ebifaanana bityoba. Julia yali mukazi mulungi. Bakazi banne abafumbo okumusomerako enneeyisa y'omu maka ey'omu bufumbo. So Julia yekka wabula ne Malye yali asaana abasajja abafumbo okumuyigirako abasajja nga bwe bayisa bakazi baabwe. Anti Malye yali ayagala nnyo mukazi we n'obulamu bwe bwonna, era lumu yali ne banne nga banyumya n'agamba nti bannanga omukisa gwe nnina tegulinga gw'abasajja balala, kubanga nze we najja mmange eyanfaako nga nkyali kalenzi kato nnyo nazaawo Julia, kakati ye maama wange. Kakati okwagala ng'okwo
gwe wali okusanze ewa. Mukazi we n'omufuula nnyoko. Ewanna. Amaka g'ennaku zino bannange. Temutwegombesa kugayingira mu betulaba. Maria yali tayomba nga mukazi we amutwala ng'ekyatika. Njagala nnyo omusajja atwalanga mukazi we ekyatika. Ale saagala nnyo na musajja atalina mutwe. Wadde okwagala mukazi we naye tekukufuula kisajjasajja. Gw'ate olaba amuyita maama we. Ekyo n'otokyewuunya. Maria yali tasobola kuganza mukazi yenna mulala naye ng'omusajja oyo gy'ali atasobola kuganza mukazi mulala. Waawe nnyabo. Era nga tewali ayinza kumusanyusa nga bannanga bano abasajja bakyaliyo. Basajja bannanga abali eyo. Bala musajja nga Maria akyaliyo ng'atunulira mukazi we yekka bw'ati. Munnange nga Namboozo yekka yasanyusa Maria omwana ow'omugisu oyo. Namboozo wali walungibwa otya maama. Era kino yakitegeezaako mikwano gye egy'omunda. Ne leero Maria yali taganzangako mukazi era nga tamanyangako mukazi mulala yenna. Omwami oyo namuwulira eyo mu kyalo e Bussi so bambi kati yafa. Ng'okuva lwe yazaalibwa yalaba mukyala w'omu era gwe naye oba yamala n'atagala oba nawulira omwami yali omu mpozi ne mukadde Ssenyomo. Kadde Ssenyomo ne mukazi we Dayana. Munnange nga yalaba Julia yekka mukyala we. Bale nsaba omusajja yali eyo nga walaba mukyala we yekka okuva lwe wawasa okuva lwe wamulaba nga bw'olaba Marie. Nkuwa ekirabo aganya Marie Magombe nja kukikuwa. Nga mukyala we yekka gwe wali olabye mu bulamu bw'ensi eno. Omusajja bw'atyo. Okuva ku ebyo amaka ga Marie gaali gateredde ntende. Gamba amaka okuyuuga basajja kwemansa n'abakazi. Gwategana amaka nga gaali manywevu nnyo. Bonna nga balinga abasula mu lusuku lwa Katonda bannange. Era ndooza gye baali basula. Kuba ndooza ne Damu ne Kaawa baayombako ne ekiwakiwanako nga Kaawa aleetedde bba ekigunda nga lese kiki kino. Naye Maria ye waabwe kyali tekirabikangako. Baali mu lusuku lwa Katonda. Olunaku lwali lumu Maria ne mukazi we n'abaana baabwe baali batuddeko mu luggya lwabwe anti ng'omukwano gubaziiranya. Julia kwe kusaba bba olunaku lumu amutwaleko ku bizinga ewaabwe gye bamuzaala. Ebumangi. Ekintu kino yakimusabanga entakera. Munnange naye Marie yalaba mukwano gwe amwetayiridde nnyo ate nga tayagala kumunyiiza naye kyava atandika okukirowoozaako. Naye bwe yajjukiranga kitaawe ne nnyina engeri gye baafiira mu mazzi ne kiba nga kimweraliikiriza okukamala nti tomanya si kulwanga nabo bakwata ekkubo lyerimu ne baleka abaana baabwe ttayo abaali bakyali abato. Ekintu kino Marie yatwala akabanga ng'akirowoozaako naye yalaba Julia apeekera takoowa n'akkiriza amutwale alabe obujjajjaabwe. Baateesa nti mu ggandalo ly'okujjukira okwefuga kwa Uganda mu mwaka ogwo bagendeko mu bizinga by'Essese naddala ku kizinga ky'e Kalangala gye baali bazaala Marie. Naye yapangisa eryato ku gamu agaali ga gavumenti eryali ery'omulembe ddala. Eryato lino lyalimu buli kyakwewunda kyonna ky'omanyi era nga
lyakwejalabya nnyo okujjako entaanya eno gye bagamba ettamenvu naye kyali kizibu nnyo eryato nga lino okufuna emitawana. Mwana wange tokyogeranga, twalaba eryato lya Titanic, omusajja n'atuuka n'okugamba nti lino ne Katonda yennyini talisobola. Ne Katonda yennyini lino limusussa okutegeera Titanic. Naye mwana wange n'embooge teyabuguma, Titanic neefuuka kirala. Kakati ogamba otya mbu agamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Kakati munnange agamba nti kubanga ne bwe gwandibadde muyaga gwenkanawa oba omuggundo ogw'engeri ki byali tebisobola kwepankira ku lyato lino. Obadde ki mwanange, Katonda nga yasazeewo. Maria yafunayo mikwano gye abalala 3 n'abakyala baabwe ne bakkiriza okubawerekerako. Eryato lino lyonna balipakira ebyokunywa era n'ebyokulya na buli kintu kyonna ekyokwejalabya. Baali bagenda kumalayo ennaku 2 nga bajja n'okulambulako ku bizinga ebirala nga Bufumira, maama wa Maria gye yali azaalwa, era baali balagane taata wa baali era gye baali balagane taata wa Maria okuziika jjajjaabwe. Ennyanja emale batugumbulire mu kkubo nga babuzaayo akabanga mpawe kaaga okutuuka e Bufumira. Maria ne mukazi we baasalawo obutagenda na baana baabwe wadde ye Julia yali akyagala nnyo, naye kitaabwe n'agaana nti sekawuka kaali kakulumye, ffe bwe tuligenda bo balisigalawo. Omusaayi ne gutazikirira ddala. Ku lunaku olwo bonna baakeera bukeezi ne bavuga emmotoka zaabwe okuzituusa Entebbe ku Jalaja. Era awo we baazireka nga bataddeko n'abakuumi ne balyoka balinnya eryato ne bejjawo. Liri eryato lyali lusaaliro anti nga lyonna lisaala busaazi owaanya eryato. Naye munnange obudde bwali bulungi nnyo era nga ku ggulu tekwaliko kale n'akamu. Oluwewewo olw'obulamu lwali lufuweeta bulungi nga luzza gye baali balaga. Abasaabaze bonna bavaayo munda mu lyato ne badda ku ngulu okweyotera ku kasana n'okulengera obwengula bw'ennyanja. Okujjako mukyala Kerespo nsi yaleeta eyalemerayo wansi mu lyato anti ye yali atya nnyo amazzi nga bw'agatunulamu akwatibwa kamunguluze oba yali nansisi. Naye bo bali abali ku lyato ku ngulu nga beeyagala okuzaama, abamu nga bwe bakomba obucupa bwa ate omwenge. Bannange eryato ndooza teryagala batamiivu, litta abatamiivu. Ennyanja etta abatamiivu. Ogendangako nga weetamiizizza mbw'ojjeebusi nga weetamiizizza ojja kulaba. Kaakati munnange nga banywa abatasobola kabbiya nga banywa kasoda, wamma ggwe nga bagenda okufuna obulamu. Baseeyeeza ddala bulungi awataali mbojjanyi yonna. Obudde buba butandika buti okumenyeka ne balyoka bagoba omwalo gwe Lutoboka. Baavaamu n'ebintu byabwe ebirala ne bapangisa abapakasi ne babeetikirako ne bagenda ku nsulo mu kasulo k'abagenyi ke bapangisa konna, kubanga engeri obudde gye bwali buyise baali balina okusula awo ate nga bonna wamu. Munnange ate balyoke batandike enkeera okutambula. Ekiro ekyo kyonna baasula bafuweeta amazzi. Bannange abantu abanywi baasula bafuweeta amazzi okubula okuggwa mu nsuwa. N'okunyumirwa obuyimba obwalinga ku kaseti ya leediyo yaabwe gye baatambulanga nayo.
Akafo we baasula kaali kalungi nnyo era n'enfumba yaabwe teyali mbi n'akatono. Omanyi bo emmere yaabwe batambula nayo. Bo bali abakozi aba kawooteri bakola gwa kubafumbira nga abakyala abali abalamazi bwe balagirira. Kati enkeera ng'abalamazi bamaze okulya ekyenkya, baanaanika engatto zaabwe ez'okutambula mu nsiko ne basuulamu n'engoye zaabwe ez'okutambula amangu. Okusooka ne bakwata ekkubo eryali liraga e Bumangi ku kyalo omwami Simon Peter Malye kwe yazaalibwa. Malye yasooka kubatwala we yalowooza nti weewaali amaka ga kitaawe, naye we batuuka awo nga watunulanga awatabanga na kayumba wadde. Wonna waali wasakaatiddwa obuyuukiyuuki n'emiti egiyitibwa emiruluuza n'emidde emirala egirandanga ebbombo ebiyindulu akava magombe nga kampuli akava magombe nga biri mu kwegamba nga lukande enkandwa nga ziri omwo olugero n'ebirala byonna nejo gonna muddo munenga tewakyayitika okujjako amalaalo g'abajjajja b'eggo yagalaba n'ag'abakadde be bugo baasobola okugalaba. Bwe bavaawo kwe kubatwala ate ku kasomero kali mwe yasomera P3 mwe yasomera P3 abasosolodooti bamale bamuyigiriza okutya Katonda. Byonna ebyo bye muzze mulaba. Wano baasangawo akasomero kazimbiddwa ebizimbe ebinene ddala, kazimbiddwamu ebizimbe ebinene ddala era nga kaafuulibwa dda kasiniya, kaalimu abaana bangi nnyo nnyo nnyo. Teyalabako muntu yenna gwe yali amanyi mu ssomero eryo. Nagundi ono Nakiryowa yaddawo ne yamuliisa akakanje naye yasenguka ennyumba emyaka gyali emeka egiyise. Omalye mulowooza yali awezezza emyaka emeka obutaddamu kulaba yadde akabulooka akaali ku nnyumba ya kitaawe. Kaakati teyafuna muntu wadde gwe yeefaananyiriza nti ono afaanana kitange oba ono yali mukwano gwa taata. Tewaali. Yagezaako abagenyi be okubatwala buli wantu wonna we yali amanyi, naye yonna teyasobola kusangayo muntu yenna gwe yali amanyi oba amumanyi. Ebintu bino byonna byali byafuuka dda. Buli kyonna kye yabuuzanga nga tewali akimanyi wadde okukijjukira. Abalamazi Malye yabatwala mu bifo bingi eby'ebyafaayo ebiri ku kizinga ekyo era okugenda okubimalayo ng'obudde bukunidde. Baddayo mu kawooteri kaabwe okulya ku kamere era n'okuwummulamu. Munnange olunaku olwaddirira era olwali lusembayo okuba ku kizinga kuno kye bava bateesa banguye okugalangatanya ebiwanga mu ngalo olwo enkya bakeere nnyo okusobola okulambulako ne ku bizinga ebirala. Kati enkeera ku Maliiri bakwata eryato lyabwe ne boolekera Bufumira. Eno Malye gye yagezaako okubuuzabuuza ku bakkojjaabe oba baafa era teyasobola kufunayo kantu konna. Bwe yavaawo ne bakwata eryato lyabwe ate ne liyiira buto okutuuka ku kizinga Serinnya okwali abavubi abangi ennyo abavubanga ne Lwakula taata wa Malye. Na wano nga tewali muntu yenna ategeera kintu kyonna nti oba bantu bebizinga bana. Bwe baavaawo eryato lyabwe ate olwo ne likaaba nga lidde e Bukasa. Bwe batuuka e Bukasa balambula ebifo bingi nnyo eby'ebyafaayo ebiri ku kizinga ekyo, naye ekifo ekyasinga okubasanyusa kye ky'ekiggwa kya Wamala. Wano nga ge maka ga Kyobe omubazzi oluvannyuma eyayitibwa Kibubuka Omumbaale we baamuzaalira era nga ge maka mwe yava okujja mu Buganda amale atabaale Abanyoro nga
batabukidde Abaganda. Kakati obudde bwali bugenze nnyo era nga ennyanja erabika ng'eyinza okwefuukuula ebbanga lyonna. Bonna kwe kusalawo okusula wano ku kizinga Bukasa. Omukulu Kaganda kwe yali azimbye ennyumba y'abagenyi eyali erabika obulungi, naye olunaku olwo baali bakudde e Kampala, naye baasalawo basulaawo okutuusa enkeera ng'obudde bulekeddaawo okutiisatiisa. Baasula banywera nga balya kwe batadde n'okuzina okukeeseza ddala obudde. Enkoko bagikwata mumwa ne balinnya eryato lyabwe ne baseeyeeya nga badde Entebbe. Baatuuka lwaggulo ng'ebintu byabwe byonna biri bulungi, ne balyoka bakwata emmotoka zaabwe, buli omu n'adda ewuwe. Olugendo luno lwanyumirwa nnyo Julia, era yali tatambulangako lugendo lwa ku nnyanja olw'okubanga tebaafuna muloboli gwonna. Ekyo ne kyagaza nnyo Julia okutambulira ku nnyanja. Julia yasanyukira nnyo bba eyategeka olugendo luno, era n'amwebaza buli kakedde, era ng'oluusi amuwambaatira n'amunywegera nga kajanja nga bw'ayongera okumwebaza n'obugambo obulungi obuseeneekerevu obulaga omukwano n'okwagala. Nange nabaleka batudde Entende mu maka gaabwe Kololo, bamu n'abaana baabwe, omulenzi Lwakula n'omuwala Nakibuuka, anti nga bano abaana baali matabuta. So n'ebiseera bino abaana baabwe bano baali basomera mu masomero g'ebisulo, ssomero erimu ku g'ebisulo agasingira ddala era ag'ekitalo mu Uganda muno, era nga basoma bulungi okukamala. Olwo nange n'enkomawo ewaffe mu Kiteekaanya ekiri mu ggombolola y'e Ssemuto mu disitulikiti y'e Luweero mu Bulemeezi. Nange nakomaawo ng'empande z'amayinja zijja zinkuba, wabula zibeera kuba z'amatooke nandibaleeteddeko.